Yes, lero nzize na motoka ya Yiiga 10 njagala mumpulirize bulungi nga mbayigiriza ku motoka ya transmission. Yiiga ezo nga ziraba Yiiga eza low, eziddako ziraba ziri mu black za high nga ogenda okulaba ezisooka ezo eziko omyufu za low. Epesa oli olaba ya transmission osobola odisitula oba n'olissa. Olibeera wansi ng'oyingiza eza low, weribeera waggulu oyingiza Yiiga za high. Nga olaba Yiiga eza low zosookerako okuvuga naye nga weetaaga Yiiga z'owaggulu nga ogenda okulaba okozesa epesa eryo n'olisitula waggulu. Awo kitulaga nti ali mu low. Tosobola kuteeka mu Yiiga yonna nga motoka endala ng'epesa eryo ebikyusiriza mu Yiiga. Olina osooka n'ojjamu n'ogiza mu newton nga olabe wakikoze n'ositula epesa n'ozaayo Yiiga ya high eyingira. Naye tokikola nga motoka endala zino ziteekayo n'esitula.